ya Kadama TV waliwo enkyukakyuka mu nnyonyi ye Jordan. Mumanyi Jordan ennyonyi eyasooka oba gye baali bagambye nti egenda 18 bagikyusa ne bagizza ku 23 lwero olwokusatu era ne tubawa information nti ennyonyi bagikyusizza ne tubagamba nti wanaabeerawo changes endala zonna era tujja kuvaayo tubabuulire. Amawulire kati genfuna bagamba ennyonyi eyo gye baayongezaayo nga 23 era bongedde ne bagyongezaayo yanga 25. So Kadama be Jordan nabawa n'ennamba ze mulina okukubako eza tickets. Abadde amanyi nti ogenda nga 23 ddamu okubire airlines eyo gye baateekawo ogikubire obabuuze ddeeti yennyini entuufu. Amawulire ge tulinawo kaakati galaga nti ennyonyi bagiggye ku 23 ne bagyongeza nga 25. Kimanyi lujja kubeera Lwakutaano. Katusooke tuwulire ne Kadama ono yabadde ampeereza voice note ye ng'ayogera ku kintu kye kimu. Kadama ono we Jordan yali naye abuukinze ennyonyi eno yali 18 ne bagyongeza 23 kati bagitadde ku 25. Ya 25th so okugenda ku office oba ku airport kwakiro ku ssaawa ku Lwokuna ekiro kuva ssaawa 3 paka ssaawa 6 omupeereza obirabe osanga onaabigamba abaana ne bibayambako abamu online yonna ne tutawandiza ne bannaabwe buli kya ne tugenda ne bamunaye beera bulungi.